Mukama mulungi nga Trevor UG ku mulundi guno kyempulidde ku mutima gwange okugabanako kyekigambo ky'okusaba. Mu Lungereza okyayinza okugamba nti prayer praying. Eriyo okusaba kwe tugamba nti gundi nsaba onnyambe ku kino. Kusikwe ngenda okwogerako, njagala okwogera ku kusaba eri Katonda. Okusaba kye ki? Okusaba mu bumpimpi oba mu bwangu kyenyinza okugamba nti okunyumya, okusaba obuyambi, okuluŋŋamizibwa. Ensaba za njawulo era tusaba mu ngeri za njawulo era tusaba emirundi oba ngiyita emirundi. Ngapa ekyokulabirako singa tukirabye abasinga bwe tuba tuyingira ate abamu tukikola bwe tuba tuyingira takisi, nina abantu bentera okutunuulira bwe mba ntunya abantu nga bayingira takisi eri abayingira aga bisimila. Kati awamu tuli ku mmere, tugenda kulya emmere batugabudde oli era n'agamba bisimila, ate omulala n'akuba akabonero, omulala n'akwata emmere ye oba emmere muli wano mu maaso, takubye kabonero, tagize eki, n'asaba emmere eyo etukuzibwe. Bonna baki babasaba okwo kusaba eri ekyokulya ekyo, oba ayingira mu takisi oba ayingira mu motoka ye, si takisi yokka, mu ntambula. Okuleeta ensonga yo kusaba. Okusaba ye topic oba ekintu ekigazi ddala. Kyo kigazi ddala, kigazi tekinene. Nange ngenda gezaako njogereko oba ngezaako njogere akakatono kentegeera. Kandeeteko obujulizi nti omuntu omu era kika kyakusaba oyo yali asaba, yali afuluma awaka ng'agenda awaka nga tewali byakulya. Bwe yali afuluma n'agamba, Mukama sirina kyakulya kyakuwa baana, ekyo nkikulekedde, gwe wabampa. Ampeera obujulizi nti wayitawo ekiseera zaali saabusaawa mu ngeri emu oba endala yafuna obugabirizi bw'ensimbi n'asobola okuwa abaana b'ekyokulya. Tugende mu maaso. Abagoberezi era abasoma Bayibuli tukimanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo abayigirizwa be 12 bamulaba ng'asaba ne bamugamba, tuyigirize okusaba. Ekibuuzo, baali tebamanyi kusaba? Tuyigirize bwe basaba, bamulaba ng'asaba. Singa otunulira era n'ojja olaba Abayudaaya bano baali na abawandiisi n'Abafalisaayo ne bakabona, Mukama waffe Yesu nga tannaba kujja, abaalinga babaluŋŋamya oba abaali babakulembera ku bikwatagana n'enzikiriza. Tunaagamba baali tebamanyi kusaba? Nze njagala ŋŋambe nti baali bamanyi. Naye ensaba Mukama waffe Yesu gye yali asabamu baalaba nga tebamanyi. Kyakulowoozaako. Nawulira omuntu omu ng'ayigiriza ng'agamba nti baali tebamanyi. Sirowooza nti baali tebamanyi, baali bamanyi. Kuba n'okusiiba era baali bamanyi. Kubanga bagenda bagamba Yesu nti bano waaki tebasiiba? Yesu n'abaddamu atya? N'abagamba banaasiiba. Kati nga nze wendi ndoza mu kirago. Baali bamanyi. Naye ensaba gye baali basabamu ng'ate eno ya Mukama waffe Yesu
ate yeekyuse. Okay, n'abawa Lord's Prayer. Abaga musabe bwe muti, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, bwakabaka bw'obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Naye bw'otunuulira, nafunako omukisa, nina akatabo mu collection zange ke nasoma ng'oli asomesa essaala ya Mukama waffe Yesu Kristo naye nga agikutuddemu atya. Kitaffe ali mu ggulu. Bwe tuba tusaba, kuba Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu, teri agenda eri Kitaffe okuggyako ng'ayise mu ye. Naye kati eno akatabo kali ke nasoma yagenda alambika lunyiriri ku lunyiriri ku ssaala ya Kitaffe eyo. Kitaffe ali mu ggulu. Okimanyi nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe. Mu kkanisa mwe tubeera tusomesebwa ne tuyigirizibwa mu kusumbibwa okwo, tujja mpola mpola Lord's Prayer bw'oba kugitegeera essaala ya Kitaffe eyo gitambuliramu, ojja oyigirizibwa mpola mpola. Nange nali simanyi, nagenda okusoma akatabo kali nga ndaba nzize njigirizibwa, nzize nsomesebwa. Essaala eyo weesanga ojja ogitambuliramu nga totegedde. Kama mulungi. Okusaba. Eriyo okusaba kwe tusaba nga tugudde mu buzibu. Ron Kenro aweera obujulizi agamba nti ennyonyi yali elandinga bweti nejja elandinga bubi. Accident. Omwana w'omu najja akuba omutwe mu controls ezo. Kirabika ali personal jet kubanga nzaffe tuula eri emabega gye mutegedde. Okay, kale agenda mu maaso annyonnyola Ron Kenro oba Kenloy, yinza okuba ennyo yatudde bukyamu musaasire. Tuli kusaba, n'asaba n'agamba nti Katonda wange nnyamba. Yesu yagamba, Yesu yayita Yesu, Yesu nnyamba. Okwo kusaba. So nga okay, kamale Katonda yaddamu okusaba kwe, Yesu yaddamu okusaba kwe, omwana n'ateera, naye nga ye agamba alaba yali omwana afudde. Katonda yakomyawo obulamu bwe. Etugiyite ki? Emergency. Ready phone gye tukubako eyakabi eyo ng'okubeewo okwokusaba. Kati tugenda eriyo ayinza okukuyigiriza okusaba. Oba ebyawandiikibwa bigamba tojjanga mu mpya ze, jangu n'okusinza n'okutendereza n'okwebaza. Eyo n'ebeera ntandikwa ya kusaba. Ekyo nakyo kika kya kusaba. Nojja n'okwebaza n'okusinza. Oli akuyigiriza ng'akutendeka emitendera gy'oyitamu okusaba. Oli asobola okutendeka ng'akulaga tabanakulo ya Musa oba tabanako ya Musa ng'akulaga nti erimu ebifo 3. Bw'oba osaba, bw'oba ogenda ewa Katonda Kitaffe, tandikira mu luggya omuli ekyoto, omuli saddaaka, obeera saddaaka, ekyoto, oyingire wali awaddako awookubiri, awatukuvu, n'oluggya odde awatukuvu, sayidi eno eya ddyo kuliko omugaati, emmeeza eriko omugaati, eno eriyo kandositiiki, makkati kati awo waliwo akabaani, ng'oyingira watukuvu wa watukuvu. Watukuvu wa watukuvu waliyo ki? Watukuvu wa watukuvu wali essanduuko y'endagaano. Essanduuko y'endagaano erimu ki? Erimu emmaanu, erimu tablets, amateeke 10 mbi, mulimu bakyenerabidde, waliwo ekirala ekirimu emmaanu, mulimu omuti gwa Alooni. Omuti gwa Alooni. Kati essanduuko y'endagaano eyo mu butukuvu wa batukuvu baagikola eringa nga box. Naye ng'ate kungulu kuliko bamalayika abavunise bwe bati nga banjuluza ebiki ebiwawaatiro byabwe. Olina akulaga nti bw'oba osaba olina okuyita mu mitendera egyo. Kuba twogera ku kusaba, kuno njogera ku ngeri ez'enjawulo olina akulaga emitendera gy'olina okuyitamu.
oba oli waka oba mu kkanisa mu ngeri zonna kyokka ng'ate eriyo eri gye gimpise SOS ya Lon Kenloy gye yakuba yesu tasomana nga agudde mu accident. Mujjukire tuli kukusaba, okusaba kugazi kunene. Nawadde simanyi oba najja n'enjogera ku mboozi eno naye oba kunyumya oba tuyogere ku nsonga eno naye nakyudde ku mutima gwange nga Trevor Eugene nti kyogereko. Nsonga y'okusaba tukyagiriko, gende mu maaso. Okusaba kulimu okuwulira oba okuwulizinganya gwe ne Katonda. Ekyo nakyo kika kya kusaba. Katonda agamba Yobu nti weeteeketeeke ojje twogere. Yeteekateeka najja kitabo kya Yobu. Amugamba olwasisinkanye wali luddawa. Ate jjukira Yobu ebigenge biki byonna byali bimuluma. Katonda amubuuza wali luddawa nga munkola ensi eno, ensi okutaliiko mpagi. Ekyo nakyo kika kyakusaba naye kiri wagguluguluka. Nzikiriza nti Nuuwa era kwali kusaba okufuna dimensions ezo zonna nga Musa, naye bwe yafuna ebipimo by'essanduuko y'endagaano naki kyalina okukola. Ekyo nakyo kika kyakusaba kiriko wagguluguluko. Kya wagguluguluko, kyo kisi kya wansi. Abantu abagenze ebuziba mu Katonda kubanga obuziba bukoola ki? Buziba. Kikyenjogera wano ate kyendiko nti okusaba kulimu empuliziganya, enkwatagana. Katonda ng'ayogera naffe, tofaayo omwayinza okugamba omwoyo omutukuvu ng'akuluŋŋamya, omwana agamba Mukama ng'ayogera nange, ne mulimu okuwuliziganya Katonda n'ekitonde kye. Tujjukire tuli baana ba Katonda. Baani abaana ba Katonda? Bonna baana ba Katonda. Si tonkwata obubi, sigambye tetuli bitonde. Oba Katonda si ye yatutonda, oba Katonda si ye yatukola. Nambye abaana ba Katonda. Eky'omukisa omulungi ffenna tuweebwa omukisa ogwo okujja gy'ali. Kyeva enjiri ebuulirwa. Ky'obwakabaka bwa Katonda ogwanidde obwetwalira bwe bulamu obutaggwaawo tiwagwa mu Adamu eyasooka, Adamu owookubiri Yesu Kristo. Najja anoonye ekyo ekyabula. Kikwataganye ne Katonda kitaffe. Tuli ku nsonga ya kusaba. Ffenna bwe tusaba, buli lwe tusaba Katonda atuwulira. Njagala ŋŋambe ye. Katonda essaala zonna aziddamu ye ate nedda, kuba kisinziira ku mutima gwo. Naye eriyo Katonda byawa bonna, kubanga enkuba etonnyera ababi n'abalungi. Nsonga y'okusaba nga ngazi. Mukama mulungi nampeeredde ekisa nange ne mbaako ekyo ekitono kye nsobola okwogerako ku kusaba. Nja kukomawo omulundi omulala okwogera ku nsonga y'okusaba. Nga Trevor Eugene kasooke ate komekaawo. Mukama mulungi.